Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Okusinzira ku nsonga z'akalulu ka Uganda nga bwe zikutte wansi ne waggulu buli munnansi yazoogerako lulwe. Oluvannyuma lw'ekibiina kya National Unity Platform okuvaayo kugamba nti bagenda mu kkooti ensukkulumu okulaba nga bateekayo omusango gwabwe ogwa General Museveni okubba akalulu. Kino nno kibaleetedde okubeera nga abawagizi baabwe beekutulamu enjuyi bbiri. Abamu nga beebuuza ekibuuzo nti Secretary General ne Rope ani gwe mukolera. Gubadde gukyali gutyo ng'abamu ku abo abakulu Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Gubadde gukyali gutyo ng'abamu ku abo abakulembeze mu Afirika bavuddeyo bayimusiza eddoboozi lyabwe. Biki bye boogedde era biki ebiriwo munywanyi byonna nsobodde bulungi okulaba nga mbikukuŋŋaanyiriza kw'oteeka okuba nga bikuleetera osobola okuba nga munywanyi obimanya ate era nga obitegeera. Nze Deni akuweereza ku mukotu guno Semakoto era njagala okusaba ne okusaba kwonna okubeera nga ku mukotu guno tovaako likinga video eno agimpeere like ate bw'omaliriza otwegatteko butereevu nnyo. Kale awo wennyini nzikiriza ate tusooke tubeere nga tutambula ku mukutu guno ogwa Beyond the newsroom. Kankuwe ku video eno ate wano we tuba tutandikira ya mwana muwala ono Nammeera alina ebigambo byayogeddeko. Sooka owulirize. Banange politics sikwasa mu. Studio si ya nnyoko. Ati bwe yayogera. Nammeere mukyala si musajja leka yeyogerere waali. Basebo ne banyabo tontereeza weebale nnyo. Basebo ne banyabo tugende mu maaso badde mbabuuzaako mikwano baŋŋambye kubabuuzaako muli mutya, how are you doing? Mwebale okulonda akalulu. Bannamasaka City, a special salute to you. Mwebale nnyo mwebalire ddala okumpa akalulu akangi akaali kabbiddwa ne muntuma nti genda olwanirire obuwagizi bwaffe ne mbulwanirira era ne mbukomyawo. Of course Adam Kungu n'abatulaba one of the problems ekimu ku bizibu by'eggwanga lino si bibiina bya bifuzi kase but stewardship kyekisawanya eggwanga lino, discipleship. Ani alambika eggwanga? Olabye nga naakatuuka wano omusajja mukulu alipidde bulippizi bakulangiridde bulangirizi kati ekyo kye basize mu baana bali abato. Wuliriza, ekyo kye basize mu baana bali abato abali innocenti abagamba nti ffe katugoberere ekibiina kya Nuupu babasigamu ebintu nga bya ganging. Jjukira ganging politics taba na future kuba kakati ne kooti gye babagamba tugenze mu high court babalaga nti bagenze mu high court naye bino ebyo babagamba byonna bya buki bya bulimba. Kati kye bagenda okutomera mu high court lw'omukyana kyakoze bagenda kutomera omulamuzi wa high court nga ye tali mu byakuleekaana. Ababuuza omulamuzi yagoberera kino ntiye yagoberera na kino ntiye babagobeyo bakomewo bakugambe nti kooti mbi lwesalidde mu feva yaabwe eba nnungi. Era naawe awo ku nemutaaga ku ttaaga ebadde eyitawo ku SBS ebaddewo nti Nkerettanyi naye yataasibwa kooti. Feva we yagendera mu Nkerettanyi nga Nkerettanyi kyayagala kooti kyesaze, kooti lwesala nga Ssewungu kyayagala kyesaze olwo eba nnungi. Lwesala nga Nammeera wa NRM kyesaze kifevalinga wa NRM olwo babi olwo balidde. Kati ye politics bwe batambuza. Nammeera ono njagadde obakomezawo ku video eyo cause mbadde siriwo yesterday naye okusinziira ku bigambo bye omukyalo ono aneewuunyisa nnyo bambi. Musheeyo kyataavuma mulya nnyama ng'ekyo tekiriiyo.
Anyway, amusajja mukulu Malebo okuva wali eri South Africa avuddeyo n'ayimusa ku ddoboozi ye n'agamba nti ayimirira ne Bobi Wine mu kaseera nga kano. Sooka owulirize ebigambo bino. The 2026 Ugandan general election was marred by a nationwide internet blackout, repression of civil society, violence against opposition supporters, and the suppression of independent media and communication. Just days before the vote, the Uganda Communications Commission ordered the shutdown of internet and mobile service in a brazen attempt to blind citizens to the democratic processes and undermine transparency at the crucial moment when information is needed. Reports from international human rights organizations confirm that these steps violated fundamental rights to access information and free expression, creating information vacuum that shields abuses, delays results, and erode public confidence in the integrity of the elections. We condemn the violence and intimidation directed against opposition figures, political activists, and voters, and the unaccountable use of security forces to silence dissent. The EFF stands in firm solidarity with the people of Uganda and calls on regional and international bodies to recognize these elections as illegitimate and unacceptable democratic norms. Musajja mukulu ono aliko ebigambo bingi byayogedde nti wakati mu kalulu ka 2026 ke batasobola kubeera nga bakkiriza okulaba nti kaali ka mazima ng'ebimu ku ebyo ebyakolebwa kwe kwali okulaba nga batulugunya opposition, okubeera nga babakwata babasiba n'okulaba nga babakuba n'okubatulugunya. Era yagamba nti wano okulonda bwe kwali kutuuse akakiiko ak'ebyempuliziganya oba UCC, Uganda Communications Commission, bavaayo ne balagira okujjako internet oba okugiwako internet mu ggwanga Uganda ng'ekigenderero ekyali ekyokuziba bannansi amaaso okulaba nga tebamanya biki bigenda mu maaso n'okubeera nga balonda akalulu mu kizikiza nga tekaliiko bwenkanya bwako kubanga bannansi amaaso gaabwe gaali gasibiddwako ekigoye. Ekyo nno okusinziira ku ye ng'owa EFF wali eri mu ggwanga lya South Africa agamba nti bino tetuyinza kukkiriziganya nabyo era tetusobola kukeera ku makya ne tugamba nti akalulu akalondeddwa mu Uganda 2026 kabadde kamazima n'obwenkanya ng'eryo lyonna effujjo lyakoleddwa ku bannansi ne bagenda maaso n'okubanga bakola ebikolwa ebyefaananyirizaako ko bwe bityo. Baganda bange bino nno bw'obiwuliriza bw'oti bikwewuunyisa n'ate nga bituufu. Njagala nkuwa ku Benjamin Katana tusooke tuwulirize ku bigambo bye ate byayogedde wano. Wuliriza. Era ne tunyonnyola nti protest vote eri ku pillars 4: Kanoonye, Kalonde, Kakuume, Kabanje. Kati pillars 3 Abannayuganda bazituukiriza era tubeebaza. Pira esembayo ey'Okabanja ate eyo yanjawulo kubanga yo terina timelines. Kubanga okulonda for example kwalina timeline nti kulina okubeerako nga 15th. Naye pira eno ey'Akabanje terina timelines. N'olwekyo oyo yenna alowooza nti okunyaga akalulu nti byaggwa tebinaggwa. Ekyokubiri nti mu nsi yonna ne mu byafaayo awabadde bwanakyemalira webaawo okulonda obwanakyemalira bugenda ne buwewa ebitundu ebinene ebivudde mu kulonda. Ekyokulabirako ba Ferdinand Marcos, ba Ben Ali owa Tunisia, Hosni Mubarak owa Misiri ne Bashir owa Sudan nga bewa 85%, bewa 99%, bewa 95%. ng'ebyo byonna ekigendererwa kwe kumalamu abannansi amaanyi naye n'ekyokubiri nga bagezaako okwongera kwepika n'okupika abawagizi baabwe nti bakyalina amaanyi. Naye abannansi b'ensi ezo zenjogeddeko kubanga nabo baali bakyali ku mulamwa gwa vazoni yaabwe ey'Akabanje waali waweddewo akabanga katono mu mawanga ag'enjawulo era obwanakyemalira ne babusuula ku ttaka kubanga baali bamanyi omulamwa gwe baliko ate nga bamanyi nti balina okusigala nga bali ku mulamwa. Nga ffe bwe tumanyi omulamwa gwe tuliko
ate nga bwe tumanyi tulina okusigala ku mulamwa. Bino byonna ebigenze bikolebwa okukuba abantu, okuwamba abakulembeze, ebibadde mu maka g'omukulembeze waffe mubiwulidde, ebyo byonna babikola kubanga bamanyi nti bye bakoze binyiiza. Bamanyi nti balinga omubbi bw'ayingira ennyumba yo ayinza n'okwata TV n'agenda, naye lwakuba amanyi nti mu buwangwa bw'abantu omuntu bw'omunyagako ekintu ajja kwerwanako, era abasiga nga bamaze okukuba balabe nti osobola kwerwanako. Bano nabo eyo guilt yeba driving akola bino byonna bye bakola, naye eky'omukisa omulungi basanze nga tulaba ate tuli confident nti n'Abannayuganda era nabo bamanyi nti bino byonna babikola lwa nsonyi, babikola lwa bubbi, ate tebigenda bamalamu amaanyi. Tulina ebyokulabirako bingi ng'ebyo byembalaze byetuze nga tusomerako, era bano bwe baba balowooza nti bino biwedde beerimba ate balinga oyo azimba ku musenyu. Nti bwe baba balowooza nti ennyingo y'akabanje tetunnaba gikwatako era tetugenda gikwata nti guwedde, njagala obbategeeza nti mwerimba era bino bye muwulira kadde nga kano. Okawulidde bino by'owulira ku kadde nga kano, njagala obbategeeza nti ofaananyeeko omusajja azimbye ennyumba matiribona ng'agizimbye ku musenyu. Nti bino twabirabako e Sudan wa Bashir, bayeewaako 1999 ne beewaako 8. Tituze tubiraba nga badikiteta bakozesa obukodyo bwe bumu. Wabula ku luno tetugenda kubanga tusirika kubanga ne Bannayuganda ekituufu bakimanyi. Ebyo ebigambo byadde bya mukulu amanyikiddwa nga Benjamin Katana olunaku lwajjo press conference ku kitebe kya NUP Makerere Kavule. Nga gwe Munnayuganda munnankyukakyuka ali eyo muwamma gwe kikyolowooza. Olunaku olwaleero Bobi Wine akyagenda basobola okuba nga akaabya ebyokwerinda endobaali. Atya anti olwaleero bw'abagamba ali eno ng'enkyajja abalagako nga bagamba ate kati munoonyeza wasaha nakawuka ndi wano eno ndi mu kutambula ndi olero dda wanti kati wendi ndi bwayise. Bannayuganda mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga buli oba waali yeebuuza bibuuzo bingi. Anyway, njagala kuwa ku bigambo bino ebya Lop Julius Nyonyi Basekezi osobola okubanga abantu baffe bangi bawambibwa. Gavumenti eno tugigamba era tugibanja abantu baffe bano. Tetusaba, tetuli mu kwegayirira. Abantu baffe bano abawambibwa bateebwe mu Nnambiro. Bonna abazze bawambibwa alina okuwamba abantu kikome. Ensonga eyo tugyogerako ng'abakulembeze nga bannansi. Tetukyali mu kwegayirira nti bannansi gavumenti tugisaba etuyambe ete abantu bano, tubanja abantu bano bateebwe mu Nnambiro kuba tebalina musango. Bwe muba muteebereza nti bazza omusango lwaki temubatwala mu kooti? Wiiki 3 mubatadde eri tumanyi wawe bali. Twagala abantu baffe tubabanja era tulimandinga tubanja okuteebwa okw'abawagizi baffe bonna abazze bawambibwa ne mu kalulu abazze bakwatibwa abamu bali makooti bali makomera. Twagala abantu baffe bano bateebwe kuba tebalina musango. Mugamba mwawangudde, kati mwawangudde lwaki ate mweyisa bwe muti mu ngeri y'obuswavu? Tulindiridde abantu baffe bano bateebwe. Tukyalina ennyombo nammwe nnyingi era nga tujja kuyomba kuba twagala eggwanga lyaffe litereere, naye nga tetunagenda nawala nnyo. Abantu baffe bano tubeetaaga bateebwe. Tusaba abakulembeze baffe ab'ennono, bannaddiini, amaloboozi gammwe geeyongere okuvaayo ku nsonga zino. Tekimala tutera okulaba bannaddiini nga bavaayo bagamba Bannayuganda bannaye mubeere ba mirembe, choose peace n'ebirala. Ekyo tekimala ng'osaba Bannayuganda babeere ba mirembe ate ng'obeere ba mirembe naye nga toyogera ku bikyamu gavumenti yo byekola. Nedda oba olimba. Twebaza obukosi abamu tubalaba ensangi zino boogera era tubeebaza bannaddiini abavaayo ne boogera ne bagamba nedda ekiwamba abantu kikyamu, ekyokulumba amaka ga munno n'okuba mukyala we kikyamu n'ebirala. Tubeebaza nyina abalala amaloboozi gaabwe geeyongere. Ensonga eno bannange si ya NUP just nga political party, nedda yaffe ffenna ng'eggwanga.
kubanga eggwanga bwe literera ffenna tuganyulwa. Eggwanga bwe liba nga teritambulira ku mateeka aba NUPC be bokka abajja ofuna obuzibu. Naawe awagira NRM enkya. Lop Joriso Nyinyibesekezi agamba nti yawangudde. Lwaki aba n'obweraliikirivu obw'ekika ekyawaggulu okutuuka ku ssa erifaanana bwe riti? Kati nno ye Ssenyonyi kyagamba nti abantu baffe mubate, wabula ate tetuwegayirira mubakwate mubakole ki mubate. N'asaba bannaddiini n'abakulembeze abalala ovaayo okuyimusa abaloboozi gaabwe ku nsonga eyo. Lopo ono annyumira nnyo. Sometimes baba boogera agambye tetubasaba ne wabula tubagamba mubate. Ate ng'agamba nti tetubasaba naye tubalagira mubakole ki mubate. Nabo kye beebuuza singa tetubata muzaako ki mugenda kukola ki. By the way, I think y'ensonga lwaki waliwo n'okusikagana omuguwa baagala okumanya pulaani yammwe eddako yeeri etya era yeeriwa. Naye okusinziira ku birabika balaganga abatalina kyo kituufu, balaganga abatalina kijja kuddako okujjako okubeera bwe batyo kuba mwatukakasizza dda nga bwe mwagala okgendako mu kooti for what purpose. Kabannayuganda bakimanyira mu buzenga mu bagamba nti mu kooti teri mazima. Kati nno ye agamba nti bw'osirika n'otayogera kino kiyinza obutaba eri NUP wokka wabula naawe awagira ebibiina ebirala era kisobola okubanga ate kijja ewuwo. Wuliriza. Funa obuzibu. Naawe awagira NRM enkya ojja funa obuzibu oba ojja kuwamba ng'obanyiziza abantu bakubuuze waliwa nga bawamba abalala ng'osirise. So amaloboozi gaffe gonna gaveeyo. Yesu kimanyi nti gavumenti eno tewulira ya mutwe munene mu njogera endala, naye tusigale nga twogera, tusigale nga tuli ku record ku nsonga zino, kubanga tetwagala gye bujjeeyo abaana batubuuze nti bannabyabufuzi bannaddiini lwaki mwasirika ne mutakozesa yadde n'eddoboozi lyammwe nga Archbishop Janan Lumbu yakola. Talina gwe yakuba kikonde, talina gwe yakuba luyi, naye yayogera era tumujjukira katulina ne public holiday namba kubanga yayogera. Kakati naffe tuwogere tubeere ku record. Ebintu bingi kasita bibeera ku record. Enkya batwejjeereza njabawo ekyokulabirako kimu nga mmaliriza. Ensangi zino muze mulaba bannansi bangi nga beemulugunya ku kitongole kyaffe ekyennyonyi Uganda Airlines. Kabagamba naye ekitongole kyaffe kino ekyennyonyi, ennyonyi bwe zikeerewa, emirimu bakola gadibe nga lye, ssente bwe ziddibwa, losses zifuuka losses n'ebirala bingi. Ne tubagamba naye twali ku likodi 222 yani kulembera akakiiko ka Consensus ne bannange ne tunoonyereza ne tuzuula emivuyo mingi mu Uganda Airlines, obubbi bwa ssente y'omuwomusolo, emirimu bamala gakola, abantu emirimu bagifunira mu bumooli nga n'ebisaanyizo tebabirina, ng'oviira ddalako nankulu wa kampuni eyo CEO emirimu bwe bajeewa bonga bo batondawo bu kampuni so procurement oli n'aleeta ka kampuni ke ne kaweebwa contract ez'enjawulo. Ebintu bino byonna ne tubiteeka ku record ne tugamba tutereeze abantu abasaanidde okufuna emirimu bagifune, abatagwanidde abatalina bisaanyizo bagobebwe, bano ababba ssente y'omuwomusolo bakwatibwe. Naye abantu abamu ne bagamba gwe Ssenyonyi ebyo byogera kubanga toyagala gavumenti. Yes, gavumenti eno sijagala kubanga etuliisa akakanja era obukulembeze tebutambuza bulungi, naye ng'ovudde ku kya Ssenyonyi obutayagala gavumenti eno bye yali ayogerako byo si bituufu. Embagamba bibino records weeziri, naye abamu ne baga nti gwe just gavumenti eno lwakubanga ogiwakanya. Naye kati abamu ku baali bagamba nti nze nakyekubiira kati be babadde boogera ku luno. Tubagamba ekirungi twali ku record. Obuuli awo ensonga zino singa twazitereeza ku luli tetwali tuuse wano. So kikulu ne tubeera ku record nga bannansi, nga bakulembeze, nga bannaddiini, nga bakulembeze b'ennono, ne tubeera ku record nga twogera ku bikyamu bino ebigenda mu maaso. Gye bujjeeyo abantu bajja kugamba omuntu ono yali mutuufu, munnaddiini ono waakiri yayogera, baamukola bwe bati naye yayogera. Kandidate waffe n'awangula bulungi,
bali ne bagenda mu kooti omulamuzi naawe ensala ye n'agamba nti kale tugenda kukola recount naye bwe tusanga akabokisi ne bwe kabakamu nga kalina obuzibu bikomaawo bagenzeeyo basanze obubokisi si kamu si bubiri si buna si butaano si mukaaga nga bungi obuliko emivuyo omusiiru nga zaakutulibwa obulala nga bukalu abantu balonda ku polling stations ezo results ne zivaayo DR form weziri naye bokisi ezo nga zo nkalu ne weebuuza buno obululu baabutaddewa DR form zino baazitaddewa bokisi endala ne basanga nga obululu obulimu bwawa NRM yekka naye omulamuzi ono n'agenda maaso nti newankubadde bino mbisanze nja kgenda maaso paka tukole bikawunti ate nga ye yakawa ensala nti bwe tusasanga akabokisi ne bwe kabakamu netujja kgenda maaso ekitongole ekiramuzi simanyi lwaki kisirifu ku nsonga zino kyo tekiswala yesu omulamuzi alina okuba nga yeetengeredde okuwa ensala ye naye waliwo byolaba nti nedda kino nedda kibaswaza mwe temuswala mwakafuna ne chief justice omupya naye omuntu nakola nawe ensala ye naye ate nakuntana n'ensala ye nemusigala nga musirise ebintu bino Rope Chiwalusonyi Nbesekeza ebigambo bino bibadde mu lulimi Luganda kubanga byo byayogeddeko bibadde bingi mwe mulina okubeera nga agamba nti ebigambo byo bw'oyogera ensi yonna evaayo n'ekwejjereza nga bwe bayamwejjereza ku bya Uganda Airlines nti yayogera kuba mutolaki n'agamba nti omukyala teyasoma era tasaanidde kubanga atula mu office okusinziira ku bitabo bye eyo si ye office gy'asaanye okubaamu bangi bamuwuliriza abamu tebamuwuliriza bamaliriza bamulese wabula Uganda Airlines neeyongera okukola losses paka kati bagamba nti tumujjeko era bali mu kulanga baagala kufuna CEO mulala n'agamba nayogera ne ku nsonga z'akalulu ak'Masaka akanalubowa ne Nammeere bibabaze ne basanga boxes enkalu ekikontana ne Ssemateeka nti singa oba osanze nga batemparinga ne any serial boxes okubala obululu oba recount okusinziira ku Ssemateeka kuba kukomyawo wabula kino kyayeyolese nga basanga ne box enkalu wabula omulamuzi n'ayongera okubanga abala bubazi eyo nno byagamba nti ekitongole ekiramuzi nakyo kyateekeddwa ku minzaani ne bongera okubanga bakiweebuusa oba nga kiweebuuka ulirizaako kati ne ku lubongo y'eddakiika ng'emu senga ekibiina tuvuddeyo ne twenkaleginga oba ne tuzaamu amaanyi abakulembeze baffe bonna ababbibwa okutwala ensonga zaabwe mu mbuga z'amateeka tetuzitwala zino ensonga kubanga tulina obwesige bungi nnyo musige eddamuzi byonna bigenda maaso mu bimanyi naye ate tetwagala bujulizi bonna abantu baffe bakungaanyiza bufe togge twagala abantu baffe batwale obujulizi obwo at least tumaking sure nti buli ku record kubanga bye bakola biswaza nnyo tubadde tubaze ababaka be twakafuna nga bali 52 ne regime negamba NUP esobola okufuna ababaka 52 you can imagine ne bagenda Masaka ne bakola bye bakoze ne ba reducinga ne bafuuka 51 naye ne wetwogerera kati waliwo ababaka baffe be bakyali mu kusoganya ne zi recount ezitalimu magezi n'ebirala bwe bityo so olabira ddala nti regime yatya nnyo ekintu kye bayita National Unity Platform ne People Power Movement so twencouraginga abatuzaamu amaanyi abantu bonna abakulembeze baffe be babbye mu kiseera kino ogenda mu kooti n'obujulizi bwabwe era nange njagala kusinziira wano basebo ne banyabo nga bwe mmanyi nali candidate mu Kampala Central era ne bakola emivuyo egy'enjawulo ne babba obuwanguzi bw'abana Kampala era mu mbeera eyo nange njagala bategeeza nti ensonga zaffe tugenda zitwala mu mbuga z'amateeka oyo omukazi eyabba akalulu k'abana Kampala aleme okubeera eyo nga yesudiya era yagenda kati yekweka tasobola na kuyita mu bantu kubanga kimanyi nti abantu tebakola ki tebamulonda so nange genda mu kooti naye n'abantu baffe bonna abakulembeze baffe ab'enjawulo tubazaamu amaanyi ogenda mu kooti kubanga munnange bino ebintu buli obeera n'obujulizi nga buli recorded somewhere obwenkanya busobola okujja anytime buyinza obutajja nakati naye bw'obeera ku record eventually justice will be served or justice will be delivered jukira ekyatutuukako nga National Unity Platform ekisooka balemesa abantu baffe bangi okunominatinga ne bagenda mu maaso ne bagulirira abamu ne bava mu lwokaano ne bagenda mu maaso ne bawanduukulula abantu baffe ab'enjawulo naye
nga bamaze okukola ebyo byonna byonna omuwendo gw'ababaka ba NUP abaali wangudde baalinga 101 kubanga currently bw'okwata ababaka baffe 5 benjogeddeko kakati tulina ababaka abali eyo mu 5 betulaba bulungi nti baawangula naye ne bakola ki ne bababba ne babuzaabuza ebintu. Okusinziira nga National Unity Platform yandibadde n'ababaka basukka mu 100 abaawangula wabula ne bafutyanko obuwanguzi bwabwe. Ekyamazima amatuufu kyo bw'oyogera ku ekyo Lubongoya nnyinza okuwagiramu eddakiika emu n'ekitundu kubaka akalulu k'ekibuga ka Honorable Kaya Christine Co-Desire Muhooza yabba kabbe. Kyova olaba abaana ekibuga baafa naye nga nabo bakimanyi nti Desire teri gye yajja kalulu ate oba bakozesanga nnyo statements ezigamba nti ye already yatwegambira nti ne bwenfuna bubiri oba busatu njalangirirwa. Anyway, kale n'olaba Uganda gye tulimu. So okusinziira ku SG abagamba nti mwenna ababaka bawulira nti bababba mugende mu kooti muyinza obutafuna bwenkanya leero naye ate era gye bijja mu maaso obwenkanya busobola okulabika. So n'agamba nti buli lw'obeera ku record justice will be served. So anyway, bwe bityo bwebiri wabula si byangu katukkirize Katonda ate munnange yasobola okuba nga atubeererawo mu byonna bye tuyitamu. Amanyi Uganda yaffe tetulina walala we tujja kuddukira. So mu byonna bye tukola tulina okuba nga tukyessa mu mitwe gyaffe. Ku lwa Katonda n'ensi yange nze Deni Beyond the Newsroom gwe mukutu kwoli nzikiriza nkuteere wano tusinkane nga Guludene akkiriza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.